wandise leero just kwa lwa kabadde kawempe akabba election just in one constituency tugenda maaso kanji basomere. We call upon all stakeholders, including political parties, candidates, and citizens, to join us in the efforts of building culture of peace, tolerance, and respect for human rights in Uganda. Electoral process signed at Uganda Law Society House, Kampala, this 21st day of March 2025. Kati, President wa Uganda Law Society, Omukulu Isaac Semakadde, alira ku nsiko mu diaspora. Ulira, President wa Law Society atwala bano, Isaac Semakadde, koti kangaru koti ya Museveni, bamutekako kibakuntumye alira mu nsiko ali mu diaspora, bamugamba nti Interpol mukwate muzze Uganda. Kati, President abatwala bano alira ku nsiko kati bo bawandise ebbaluwa kuwabwe ngabbo nga president alira ku nsiko bamuteka udde kibalo bakuntumye mu diaspora bamuzi bamukwate mu musibe president bamusiba kati ulira wattu abawande ulira ebbaluwa bana abajiwataddeko omukono ulira bulungi. Honorable Nobert Mao, Minister of Justice and Constitutional Affairs, oyo Mawobe omo kuliko SSP Donald Muhwezi, Uganda Police Forces, bibadumiro kuwe emigo. Together mazo. Kuliko Dr. Nahawe Innocent, Chairman, National Association of Broadcasters, Uganda. Kuliko Dr. Sarah Birete, Executive Director, Center for Constitutional Governance, CCG. Kuliko Robert Sempara, Executive Director, Uganda Human Rights Network, Journalist, NRH. Oyo bukyanga batu kube migo tavanga yokwogera. Kuliko Pius Katunzi, Managing Director, Editor, Observer, Member, Uganda Editor Guide. Kuliko Asimwe Attorney, Vice President, Uganda Law Society. Kati batu kube migo mukawulu kali akabiri abiri mugumu nga teri ayogedde wadde okuwandika ekibalu wadde ekiri ku page emu. Kati just ako constituency batandise tuzanya reverse psychology bawadika abaluwa kiki ekigenda okujja mu kino wulira bulungi nnyo. Honorable Semakadde kasito otuuse kanti kubule bulungi nnyo mu kitegeere. Gomona Uganda aliye teweewuunya nga omwagala wammwe omulonde Honorable Nalukoola Elias Luyimbazi nga talayidde. Lwaki? Speaker Nitambo nga bw'amuwulidde ng'ayogera bw'ati. Katuddeyo wano. Ngera kuwa reference nga buli kimu okira bulungi nnyo linda konoona aveewo wano. Ngera gaziye wano. Ngera gaziye wano. Akayivu yange. Bulungi nnyo. Ali ludda waye. Ayinza okuba saamutaddemu akayivu wano. Naye nga mwena abagoberedde otulo wa parliament olunaku lwajjo. Speaker Anita Amongi Nalongo Sodolin yagambye mbu ye tebamubuuza bya kulayira kwa Honorable Elias Luyimbazi Nalukoola kubanga tabimanyi. Nze simanyi bo n'okulonda kwabadde bayawangudde simanyi kubanga nze binsanga wano Electoral Commission epandikira nti gundi yawangudde era tumugazeti nze then watuma tuwa gazeti fene tulioka tutegeka okulayira so sinafuna kintu kyonna kiba mukulonda kwekawempe so simanyi Electoral Commission yemanyi. Ssemujjungana n'amugamba nti wano bwe twali mu kulonda okwali mu bitundu by'embala oba kwali wa Maserengeteeyo ne bagamba nti candidate omu yalondebwa within 24 hours time bali bamaze okugazetinga omusajja oyo najja n'alayira oluvannyuma lw'ennaku bbiri. Lwaki ono kigenda mu wiki nga talayidde. Anita Amongi nti tabimanyi yava na mukalu tabimanyi nako. Weewuunye omukazi oyo kati kiki ekiriwo ekituufu? Ekituufu kikino. Teweewuunya nga Honorable Nalukoola talayidde olw'ensonga. Anita Amongi, Muhoozi Kanyirugaba, Museveni yennyini nga bakozesa Electoral Commission
temwewuunya nga bazzeemu ne banalifayinga okuwangula kwa Nalukoola. Banoonya omuwaatwa gonna mu mateeka agafuga Electoral Commission banalifayinga Nalukoola. Oba kumpulira kuno ne Council Nalukoola kwoli koza kamanye ng'akoza n'owebbwa. Banoonya akawaayiro konna mu mateeka agafuga ebyokulonda banalifayinge Victorio. Era temwewuunya nga Electoral Commission evudde n'egamba nti okusinziira ku ffujjo eryakolebwa n'obulo butaabalibwa ku polling station ABCDEFGHIJK obulo bwalangirirwa tebukwatagana n'obwo bwalondebwa n'effujjo eryakolebwa mu kulonda tebikwatagana bulungi kati okulondebwa kwa Nalukoola kufuwe effufullu mpaka until further notice tumale okwetegereza. Bino mbyogera mubiwulire bulungi nnyo. Mubiwulire bulungi nnyo byembyogedde mugenda birabako kujjo nga bakyusiza ne bamulayiza wiiki era wiiki ejja. Byembyagayo bigenda okubeera. Banoonya loophole mu tteeka erikwatagana Electoral Commission okunalifayinga Victoria Nalukoola. But remember, etteeka lisoma nti Electoral Commission bwerangirira omuntu nti yawangudde emuwa certificate eraga nti yawangudde. Nomalamuwa certificate Electoral Commission kennyini within the period of 24 hours egenda ne gazettinga MP oyo n'agenda ne bamusindika mu parliament n'alayira. Electoral Commission yennyini yeyawa Nalukoola certificate nti awangudde. Kati kigenda almost mu wiiki emu n'ennaku ezigwamu ng'eganye omuteeka mu gazeti ya gavumenti n'omuweereza mu parliament. Kiki balimu kanula amaaso. Kino kye mbagamba ekibali mu kukola from reliable sources. Teri agenda bibagamba wanooka ku LBS we gasookera buli kimu ne kisaasaana ensi yonna. Kwe bali kuno kati batandise okuba emmeeza wansi muzikube muzaasi n'ebikopo kaabulanga n'ebbuga lya labisi. Oliteekako kyoto ne kitandika okweveera. Ompulidde yensonga lwaki nabano bawandiise ebbaluwa eraga nti bavumirira violence mu kulonda ejjulirize Electoral Commission kyegenda okukozesa mu submission yaayo enalifayinga Erias Nalukoola mbu teyawangula. Waliwo polling station ezitaabalibwa ate violence yali nnyingi nnyo naye okalya ddakaddadda mujja kitegeera. Wabula ekizibu ekiriwo kiri bwe kiti kanti basomera mu kitegeere nti omuntu yabawangudde abaluma nnyo mbu kubanga yeefaananyirizaamu Joel Ssenyonyi yeefaananyirizaamu omugenzi Council wa Mary era ali mu Lukyagulanyi lungi nnyo bayinza okusanga obuzibu mu controllinga mu parliamenti ne mu public naddala mu mateeka byebizibu byabwe. Mwalabye Anita Among gasibye face nga ayita Nakumbwe nga boonoga nti oyagala kuyita Nakuno olyokozibwa omugga n'otogubala face kati nono mukyala yabadde ayogera nga atugadde asibye face alinga agenda okukwata katima ng'ayogera awulira ekinugu kimuluma awulira akakazi kambadde nga tokamutudde ku mutima nza I don't know whether there was election or someone will know. I don't know because I'm waiting for gazette from Electoral Commission. If there is no gazette I don't kuwulira alina akakazi kamutudde ku kifuba kati wali okulya n'okukombesowano. So Council Nalukoola buli kimu ekikubudde bulungi nnyo olw'ensonga nti bakipulaaninga tebaagala olayire. Banoonya loophole yonna era temwewuunyanga Electoral Commission ekyusizza mu bigambo byayo n'ejjawo obuwanguzi bwani bwa Council Nalukoola.